waliwo abali wano ng'ekikweraliikiriza akalimi. Waliwo abali ku radio ne ku Solo TV ng'ekikweraliikiriza akalimi. Nasanga omuwala muto n'aŋŋamba Musumba nsula nkaaba. Konze nkimanyi nti omuntu yenna asobola okusula ng'akaaba. N'agamba nti namwandu wa wali yaŋŋamba sigenda kufumbirwa. Wulira eyamugamba bw'aba alina amaanyi lwaki bbawe yamufaako. Namwandu wa wali yaŋŋamba ne bwe ndikola ntya sigenda kufumbirwa. Era kati buli abeera anfunyemu interest ndowooza namwandu kye yaŋŋamba ne ŋŋamba nayo nanzanyisa. Ono tajja kumpasa namwandu yagaana. Hello? Ffe tetugendera ku bya namwandu weewammwe oba ebyasenga weewammwe oba ebyabalogo beewammwe. Tugendera ku kigambo kya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Tewali lulimi oluli kugolokookerako okuwoza naawe oluli kusinga, kubanga obwo bwe busika bw'abantu ba Katonda. Lulimi lw'ewammwe lugamba ki? Tosobola kufumbirwa. Oyo ayogerera sigo bado yagala okufumbirwa. Olulimi lwammwe lugamba ki? Titogenda kugula ttaka. Ayogera era sigo bado yagala okugulako ettaka. Talina ttaka lyatunda. Akalimi kewammwe akabi kagamba ki? Titogenda kuzaala. Era oyo ayogera sigo bado yagala okuzaalamu. Bagamba kyeyo nti twali kuba mbaga. Era oyo ayogera sigo bado ogenda okwegomba kukuba embaga oba gwe okugimukuba. Boogera ki? Akalimi kagamba ki? Tolinnya nnyonyi. Akugana ennyonyi n'eggaali tannagifuna. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba ng'okitegedde. Twekwata ekigambo kya Katonda. Yesu yajja kukituukiriza. Isaaya 5:17 tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana nabo ne kiraba omukisa. Bayibuli ebategambye nti tebaabiweese, tebaabigalule, tebaalwane naawe, wabula tebiyinza kuwangula. Kyegamba na buli kalimi akali kugolokookerako okuwoza naawe oli kasinga. Eriyo abantu abababuulira enjiri nga bye boogera bw'omutunuulira practicability yaabyo gyali ayogera naawe togiraba. Ndi musajja Katonda gwakozesa mulembe guno nga nebyakolera nze ate naawe obeera obiraba. Kozesa asoma amateeka naye ndabye nga akalimi kangolokookerako akatali k'omu akatali ka babiri. Oli n'agolokoka n'akeera n'awandula amateeka ng'ettabbu ng'amanyi ago gananzijja ku mulimu gwa Katonda n'amaliriza nga gamwefuulidde. Obanga ebya Bayibuli twanaba bitegeera bulungi labira ku Bujjingo. Terulimi lungolokookerako ne lulaba omukisa. Kiŋŋambire neighbor wo mumpeere ne ku bujulizi oba omanyiyo kamu 2 3 4. Kimuŋŋambire neighbor wo nti oyo Bujjingo terulimi lumugolokookerako ne lulaba omukisa. Era bw'ogolokoka sikaaba sikayana. Abawulidde ng'oyogera, abakulabyeko oba okoze n'ebiwandiiko, ababisomyeko ku social media bebeekaabira, naye nze mbamanyi nti ekyo ky'otandise kigenda kugwera mu ggwe. Katonda gwenzikiriza ye Katonda wa Mordecai. Esther mu kitabo kya Esther weesomere. Kamani n'agolokookera ku Mordecai n'ateekawo ekitindiro. Ali mu buyinza obuyitirivu n'atuula ne kabaka ne bakola etteeka ate nga Kamani mugagga nnyo
n'asuubiza kabaka okumusasulira emisolo gyonna. Kamani yalinga Gaddafi bwe yagambanga nti alisasulira Africa amabanja gaffe gonna, naye abeere king of kings mu Africa. King of kings kigambo kya Yesu. Kye kyatwala Gaddafi singa akyali mulamu. Eyo wali ewammwe eyayita king of kings, lord of lords, ngalooza yasalawo kyonooba oba kyonaafuna. Katonda agenda mubalula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Katonda agenda mubalula. Nze mulabyeko ng'abalula. Nali ndabyeko abanneesimbamu nga balina ebitiibwa. Katonda n'amala obbambula ebitiibwa byonna. Ne bigwa balina oba nga tokyalinawo n'eki. N'alyoka anyiga switch y'omukka ne gugwamu. N'ekibuga kye wali weeyagaliramu ne bakikuyisaamu buyisa paka wammwe mu kibokisi. N'otafuna n'atendensi yonna ya muntu gamba nti bannange twafiiriddwa. Teweemooleranga ku muntu gwe baagamba kigambo mu Bayibuli. Ekigambo ekiri mu Bayibuli kikyo. Kati gwe labuka oleme kuwalagana na munno okubanga ekigambo tukisheyalinga. Kyange kikyo, kyoyo, kyoli, kyoyo. Ffenna tuliko ekigambo. Tewabenga kyakulwanyisa kye bali weeso okulwana naffe ne kiraba omukisa. Na buli lulimi olukookerako okonza naffe tuli lusinga. Kati ate gwe bwe weekyusiza mu kiti ng'embazzi n'otandika okulwana nange, kitegeeza nti okola kikyamu. Mwenna musobola okuba nga muli b'amagye gamu, naye ate bw'osalawo okyusize banne emmundu bakukuba ne bakumalawo. Kyova olabanga mu magye abantu waakiri beekuba eŋŋuumi n'amannyo ne bagayiwa, naye teri ajjayo omundu. Tojjaayo beneti, tojjaayo pisito, tojjaayo guruneti, tojjaayo bomu, tojjaayo mundu. Mukubagane emundu weeziri baazibawa, tebaazibawa kwekuba. Mukubagane mukono ku mukono. Bakubagana b'amagye, bakubagana nga bwe twakubagananga ku masomero. Ffe twali mu masomero nga ku ssaawa 7 tugenze mu lunch time nga mubaamu abaasiibye baga tuteekwa okwekuba. Ne mugendeyo wansi, ffe enkoni twagendanga eri wansi mukalituuse namugambira. Ne tujja mu uniform tebaziraba nga zikulubusa oba ziddugadde. Ne twekuba kikonde ku nnyama. Mukama yali yampa ekirabo engeri gy'alani mulaalo nga sina maanyi ga kikonde, nga njagala nnyo tugwe wansi. Bwe tugwa wansi omubiri gwongwagala mu magulu gange nga nnyina amagulu galinga obuuma. Omanyi kye bayita jiribwa? Nsiba simanyi kyuma. Nsiba oli kasisa yagwanga mu kitimba kyange ne tugwa wansi n'amala alipibwa mu magulu. Nnyiga n'owuliranga n'ebyenda bigira fo. Naneegayirira ne mwogeza byonna byenjagala ne mutta n'agweri ng'alinga embuzi eva mu ttimba. Naye nga bwe tuddayo ku ssomero biwedde. So balokole mbagamba mwe temukubagananga, temujjayo byakulwanyisa kukuba bannammwe. Temujjayo byakulwanyisa. Ebigambo byaffe bya mu nnyumba. Tewabenga kyakulwanyisa kye bali weeso okulwana naffe, so sifa okwekuba. Na buli kigambo kyonna ekirigolokoka kijja kulemererwa. Okitegedde? Gwe beera n'ekyama kyo omale okole ki? Osirike. Agolokoka gwe babalula. Agolokoka gwe bakuba. Agolokoka gwe babalula. Agolokoka gwe bakuba. Nze ndi living testimony. Namwe abamu ku masimu gammwe muyinako obujulizi bye baakola ku Bujjingo, mateeka ge baakootinga na biki. Siri mu njiri. Ababiwandiika nabo bakyakola be bakola. Seewaana ngulumiza Katonda, njagala kulaga bulazi nti ennyiriri zino namu. Naye mu ebyo byonna ebimbaako mpangudde n'okukirawo kuba oyo Kristo eyanjagala.
nkiddemu naye mu ebyo byonna ebimbaako mpangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyanjagala. Romans 8:37. Actually weebaze Katonda nti waliwo ebikugolokokerako alabike. Enjiri yandinnemye okubuulira singa sina bannumba, yandinnemye. Naye kati n'omusamizi akimanyi nti Bujjingo omugendako mpola, omuloga akimanyi, looya akimanyi, buli omu kyali, minisita akimanyi, tonzigira. Kiki ekyandeetera okubeera bwe ntyo? I changed my mind completely.